بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. سورة النصر سورة الله سبحانه وتعالى يجيسان غيرمو آية 3. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. السورة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم tibwekuli bakuzze okutaasa kwa Allah n'okuwangula ekibuga Makka. Tukimanyi bulungi nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagobwa mu Makka n'awaŋŋanguka n'agenda e Madina era gye yaziikibwa, naye ekiseera kyatuuka ate era n'akomawo n'abeera nga ekibuga Makka akyeddiza nga ye mufuzi akifuga owa waggulu oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okumusobozesa okuwangula abalabe be. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava agamba nti okutaasa kwa Allah bwe kuli bakuzze, Allah n'abeera nga akuwanguza abalabe bo. Walfathu, n'okuwangula ekibuga ky'e Makka ekyo kye baakugobamu n'oddayo n'obeera nga ggwe omukulu akifuga. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس, n'olaba abantu mu kiseera ekyo ng'omaze okubeera nga weddizza ekibuga ekyo, yadkhuluuna fi diini llahi afwaja, nga bayingira mu ddiini ya Allah busiraamu ebibinja n'ebibinja n'ebibinja. bw'obanga olaba embeera eyo nga Allah akusobozesezza okuddayo n'owangula ekibuga Makka kye baali bakugobyemu, n'obeera nga olwaleero gw'olina obuyinza, abantu bw'olabanga nga batandise okuyingira mu ddiini ya Allah ebibinja ebibinja ebibinja, okola nga ki? فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح, tenderezanga nnyo, bihamdi rabbika, amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omwebaza olw'okukusobozesa okutuula ku nfeeto omulabe eyakugobaganya n'owaŋŋanguka. wastaghfiruhu, era omusabe abeere ng'akusonyiwa buli kyonna kyonna ekyo ekyayitira mu mbeera ey'obuntu. innahu kaana tawwaaba, mazima Allah subhanahu wa ta'ala okuva edda n'edda akkiriza okwenenya kw'oyo abaamwenenyereza. era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalagira nabbi we sallallahu alaihi wasallama okubeera ng'amutendereza nnyo, ne nabbi kaana yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Hadiisi eri mu Muslimu etugamba nti nabbi ayitirizanga nnyo okwogera ebigambo ebyo nga bye tubiwulidde eby'okutendereza okw'enjawulo, n'ayitiriza n'ebigambo ebigamba subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, n'ebirala nga bwe kiri mu istighfar ez'ebika eby'enjawulo. subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, bingi nnyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyamuwulirwako ku lulimi lwe ng'abyogera mu kutendereza okw'ebika eby'enjawulo.